atulaba ku Jonathan Exclusive bali kubanga kwoli ate nate abantu bakedde dda emisinde gya Ssaabasajja Kabaka nze wentukiddewo zibadde ziri mu ssaawa emu yennyini nga bwewetegereza wano bino byekkubo Kabaka Njagala Road era eyo bagiyita batyanjeerabidde bulungi naye nga abantu bakedde dda abali ku bugaali okugenda mu maaso n'okuba nga badduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gino emisinde gya mulundi gwa 12 nga giyinda era nga emiramwa mingi egizze gibaawo egitambulira mabegako awo waliwo omulamwa gwa Fistula kati bbanga gizze gitambula emiramwa gizze gikyuka mwe tulabidde lunago tuliko essaawa emu nti abaami effe basaale kubanga tulwanyisa akawuka ka mukenenya nga tuyambako abaana obuwala so n'olwekyo kirungi nnyo bampuliriza akulaba ku Jonathan Exclusive basooka kakebera nga tanakali kubanga kikutaasa gwe ng'omuntu ate nako oba okataasizza ojjukira nti mu nsonga ezo Katikkiro yatutegeezaako nti ku basajja nti abakyala abasinga bambi ogenda n'omusango omaze mumugulirako akaawa omusibye enviiri okoze byonna nga mu bufufu bwagaanira oba wakunyuliza nti lwaki tetukataddeeko nga watono nnyo so n'olwekyo abaami baffe basaale okubanga tulwanyisa akawuka ka mukenenya wano wendi ndi wakati mu luguudo oludda ku Lubiri oluguudo luno olukonekitinga Olubiri wamu ne Bulange Mmengo era wenjogerera Ssaabasajja Kabaka yatuuse dda emisinde gino abantu bazze embungi kubanga nze wano wendi ogezaako kubanga nkulaga abali waggulu bangi wamu n'abatuuseyo dda bangi so n'olwekyo tosubwanga misinde gino kubanga osobola okubanga tozze mu Lubiri dayirekiti naye osobola okuddukira eyo byonna gy'oli omulamu omukulu kubanga tusapootinga obwakabaka bwa Buganda kubanga n'essente zennyini zivaamu ate ziteekebwa mu bintu ng'ebyo ebigenda maaso n'okubanga biyambako obwakabaka bwa Buganda nga bwe twalabye ekitongole ekyaggaddwawo ekiyamba ku balwadde ba mukenenya oba oli abato obwakabaka bwa Buganda busobola okuba nga bwesobolayo ne butuumamu omutwe abantu abamu ne batasobola kubanga bafiira obulamu bwabwe ate era si ekyo nnyo nti wabula ekikulu invention message okubanga etambula eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna okubanga tebafuna buzibu bwa bulwadde kyekintu ekikulu era nga message eyo etambuziddwa ku mikutu gy'Obwakabaka egy'amawulire mingi ate n'abantu abalala bonna kubanga Ssaabasajja Kabaka waba awomye omutwe mu kintu ate abanga alagidde so n'olwekyo olina okubangawo ate odduka emisinde yonna yonna gy'osinzidde n'oba oli Sembabule oli Masaka nga togenda kusobola kubanga otuuka mu bitundu eby'omu Lubiri kyali badde kya buvunaanyizibwa nnyo n'ogula omujoozi era n'oddukira eyo yonna gy'obeera oli ensonga nnyingi tugenda kuba nga tuzibatuusaako wenjogerera tuli mu kuba nga tuyingira Olubiri nga bw'olengera waggulu wali abantu bo bangi nnyo tuli mu kuba nga tuyingira Olubiri kubanga Ssaabasajja Kabaka agenda kuba nga asimbula emisinde essaawa yonna ye mwennyini
genda gisimbula yanga bino ebigambo byange obiwulirira badde yamaze dda kubanga mulaba n'amaaso gange so kati tugenda mu lubiri nyini kubanga twetegereza ekigenda maaso n'okubanga tukikutuusaako wenna atulaba ku mukutu gwa jenaaali ensonga zonna egenda kubanga ekifuna bulungi ndi mu kugezaako twala kugenda ku mulyango gwingira mu lubiri Stop.